abavugisa ekimama bubakeeredde anti babaleetedde system muganda wange era nga omusango oluwaggula biraawo ku ssimu yo ku message mubadde mumanyi message zino eza airtime simanya biki kakati muganda wange ojja kuba oliawo nga ka message ku ssimu yo oyise ku bitaala ate munnange Elon Musk bwatyo amaze okubeera nga asaba Uganda okubeera nga aleeta internet wano banaamuwa oba tebaamuwe. Gavumenti eyagala kendeeza ku missions zaayo ku Embase zaayo tugenda kubya tubitunuulira byonna ebyo bwe tulina obudde ate tulabe ku nsonga za NRM lwaki eruuzinze nnyo obuganzi mu Buganda ne mu Busoga eyinza okudda engulu oba kulinga kukuba mulambo mpiso. Okay, munnange aba maintenance palace nga bulijjo balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi era gwe munnange abyetaaze kubirako kuba maintenance palace. Ate hillside view apartments tubamanyi bulungi nnyo bali ku Ntebe Road kasootuke Kajjansi Namulanda Kitembe ogenda bugenzi ku Kasozi Jjanyi awo ku kyaki we wali hillside view apartments era nga zino muganda wange za mulembe nnyo temuli kibulamu ku bbeeyi enseko buseko amasannyalaze tegavaako internet weeri wifi ya bwereere ate nga ne security okukosa ne transport gonna ali ku airport wa bwereere. Aba Timo Property Consultants Limited nabo gye bali ku nsonga z'ettaka ayagala ogula ettaka oba okutunda ettaka etaliiko ndooliito ayagala abazimbi ab'omulembe bw'obanga oyagala kugoba ku nsonga za byapa aba Timo Property Consultants Limited we bali okukosa n'omusawo waffe nga bulijjo Dr. Qualified wali nnyo era abantu bwe bati bansaba ennamba y'essimu buli kaseera era nze nange munnange sebatenguwa mbawa buwi nnamba ya Dr. Okay, munnange mbalamusizaako mwenna abampuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo wendi nnyo mu mikwesese ekyagudde eno kirala nnyo teri masannyalaze yadde n'akamu. Masannyalaze gaagano gagenda mu wiiki tegaliiko naye emmotoka ez'amasannyalaze tuziraba munnaye nga ziyitawo zidde eno zidde eri tetumanyi ate nga n'ebitundu ebirala waliwo gye nnawulidde baga nti bamaze mwezi mulamba tebalina masannyalaze. Kale munnange bwentu mu mikwesese mba nvaayo n'enzija nsobole okubeera nga ate nnoonya engeri gye nkwasaganyaamu ensonga zino. Muyambeeko ku bantu abagenda mu Easter waliwo families ezimu nga zo munnange ziri mu mbeera yaazo nga bwe mumanyi webali. Kale gwe bw'oba olina k'olinayo osobola osindika ku nnamba zange ziri awo emu ensembe ya 15 endala 73 babeera beetaaga okubeera nga munnange bakwasaganyizibwako mu mbeera efaanaganako bwetyo. Okay, tugende ndowooza tutandikire ku Elon Musk tulabe omugagga Elon Musk ali ku ki anti ntera okubagamba nti ensi ffe tugiraba ng'ekyalo ekimu. Kati mubadde muwulira Elon Musk already yamaze dde okubeera nga kampani ye eteekayo okusaba wano e Uganda baagala kuoperatingira wano Uganda, baagala license era baagala kupromotinga, baagala kubeera nga bateekawo batusuubiza nti bagenda tuwa faster internet access nsonga za internet zezimuleeta e Uganda. Kati Elon Musk muganda wange nga aleeta satellite internet services ze wano Uganda era nga eno si ndala bagita Starlink bweti officially bamaze okubeera nga basaba okubeera nga baweebwa license bagisabye basabye olukusa balusabye Uganda Communications Commission UCC okubeera nga munnange operatingira wano e Uganda era nga kino muganda wange kitegeeza nti wagenda kubaawo ate era kibayita okukifutinga mu internet landscape yaffe nga tugezaako okubeera nga naffe at least tubaako ne internet oba oliawo alternatives ez'enjawulo tweroboza essaawa eno layika abagikozesa bangi nga nange mwendi kubanga eri cheap ate era bw'oba nga wooli webadde weeri ekolera ddala n'endala bazikozesa naye nakozesako ku yemu kyagala gyogera wano naye muganda gwange ng'okozesa sente mpitirivu ne beebuuza nti bano bo eyaabwe yakuleetya. Kale nange era n'abantu abamu kati wano waliwo olaba wifi community wifi abantu basasulayo 1,000 kati yafuka business e Uganda buli katawano wootuuka. Kakati munange
bano batugamba nti batuleetedde high speed era nga eno ate ya ssente entono naddala okubeera nti bagitwala mu bitundu eby'omu byalo n'ebitundu kugamba bitaba na intaneti byosuubira okuba nti tebaayo intaneti kasitali bwetyo munnange kitegeeza nti eba egenda kubeera nga etuyambako mu nsonga eyo singa eba nnungi era nga kiba kitegeeza bagenda kuba offeringa faster speeds okusinziira ku traditional fiber wamu ne mobile networks. Kakati munnange bwe tutyo kati ng'abo mu byalo tusuubira okuba nti tugenda kuba nga tukwasaganya ensonga ezo nga tufunamu nga bulijjo. Naye bannayuganda bo munnange bakiraba batya? Bannayuganda bakiraba batya mu ngeri yokikomentingako? Bannayuganda bamaze dde okubeera nga abamu bagamba kale bamwaniriza okubeera nga ajja aleeta Starlink ya satellite ye wano okubeera nga batuwa nga ba internet providers, naye nga abalala bagamba nti oba oli awo kino kirimu engeri y'okubeera nti akozesebwa naddala mu kutrackinga amasimu, era abamu nga bagamba nti bw'aba tagenda kubeera nga akontrolinga gavumenti nga bw'akontrolinga eya Trump ajje, ne bw'aba nga agenda kontrolinga bamulese kubeera nga akontrolinga bannayuganda. Nedda, tetwagala, tugenda mu kalulu ka 2026 ate nga already munnange bamaze dde okubeera nga batutegeeza nti amasimu bagatrackinga bagatrackinga mbu era bagana agabeesujja bagatrackinga. Kale nti bw'aba nga ajja nga spy okubeera nga abegera gavumenti bagamba tebamwetaaga Elon Musk asigaleyo eyo asigaleyo. Okay, eyo katuveeyo ate ewa Elon Musk bw'abajja ajje ffe tetulina kye tutya. Kakati munnange eri abo abavuga emmotoka nga bavugisa kimama tebeefiirayo, ebitala babikuba bukubi gaasi, buli kimu bakikola bukozi bwe batyo. Muganda wange bw'oba olinda musirikale wakuyomba naye okuba obusimu bw'okubira abakulu, kiyinza okuba nga tekigenda kubeera nga kisoboka muganda wange, era bakugambye nomma wa warning ene warning gye bakuwadde. Kakati munnange Uganda emaze okubeera nga ereeta smart traffic fines era nga zino munnange zigenda kuba zisindikibwa butereevu ku ssimu yo. Kakati eno step munnange gye batutte okubeera nga ate basafeguardinga enguudo era nga ba enforcinga traffic laws, era ministry eya works and transport bwe batyo nga bali wamu begasse wamu babeekobanye ne intelligence transport monitoring system Uganda ye company. Bano bamaze okubeera nga balangirira tibe batyo bagenda kuba batongoza kye bayise revolutionary electronic payment system EPS, electronic payment system ene eri auto muganda wange. Kati eno bagidesigninga okubeera nga bonnange ekwata ku nvuga z'abantu ate mu real time, kye bayita real time, nti awo mu buliwo nti gweoba ovuga emmotoka ogenda omaze okuba ebitaala gaasi ka message okalabira ku ssimu yo tuli nti you bypass ayeye traffic lights ezaawa ez'ennakawa fine $10,000 pay in this time mu kiseera kino ate sasulira wano weebale nnyo kubako bekagundi akeebaza nti thank you bakwebaza dear our customer ng'ofuuse customer bw'ebitalo bikuba gaasi buli kaseera teri kwewozaako. Ate zira n'amaplates ze baleese zino eza digito muganda wange babeera bamanyi bakuyita n'erinnya nti dear musiitwa a few seconds ago you've bypassed this bitala at this point, so you are being fined. Nga bakubuulira fine yo pay wano osasula mobile money biki bakuwa bakubuulira engeri gy'ogendamu okusasulamu era ne bakugamba nti thank you our customer. Kakati munnange eno system eri automated era nga muganda wange bagamba nti ekosa cutting edge technology ya okudetectinga traffic violations
such as speeding and running red lights. Muganda wange goita ku bitaala nga bimyuse. Over speeding, ovuga speed esukkiridde ku kasitoyita ku kamera ngakugamba oli mu kudduka nnyo olagawa togenda kwewozaako nedda anti muntu muwoza nga musanja aba traffic munnange anti tufiiriddwa ngenda eno nsonyiwa nkitegedde mukwano abalala nga mujjayo bwe simumukubira mbu abakulu olw'okubanga mwatera embundu bigenda biggwawo ebyo bigenda biggwawo mu system eno tugenda ku equal level kyokka ebinnya bikukubye emmotoka ne fayini bagikuwadde already mu automated system eno eya EPS tolina gogenda kukubira yadde n'omu kakati awo ojja kuba otegeera amakulu nti eggwanga ddala lirina okubeera nga liddukanyizibwa mu bwenkanya kubanga naawe tolina wakuddukira muganda wange. Kakati munnange system eno bagamba nti si kubonereza naye kwegamba kino bakikoze kutaasa bulamu era nga bagamba officers okuva Ministry of Works and Transport bwe bati bakiremerako nga bagamba nti nno bino munnange bigendereddwamu kutaasa bulamu n'abantu kubeera nga munnange bakyekingibwa naddala abo abalagajjavu abeefuula abavuga endiima y'engeri gye tulimu. Kakati munnange abantu bagamba babadde bakooye ba traffic officers abali corrupt babadde babakooye babawaayo kabwasiisi ne babaleka oba oli awo kale ekyo kigenda kwongerako ne revenue collection kuba abalagajjavu be bangi naye ekikulu kya byonna nga bamaze okuŋŋanya ssente ezo ziragawa kyekibi ekiriwo wano e Uganda nga bamaze okubeera nga bazikuŋŋaanya nti kati bo bazirinze eri naye wano e Uganda abatukulembera oba batufuga bo babeera balinze kasente buli ke bateekawo babeera balinze akasente bo beefunire. Kakati munnange era mu mbeera y'emu gyere nazze kuwa bintu okugamba kutangaaza mu kubigenda maaso mu ggwanga gwali wano e Uganda naye bonaayira kati gavumenti era beetyo bamaze okubeera nga bamovinga motion mu parliament okubeera nga bakendeeza ku reduce missions abroad nga bagamba nti baagala zibeere 15 zokka embassies twogera ku embassy eziri wabweru w'eggwanga mu mawanga ag'enjawulo eza Uganda baagala bazifuule 15 okwetooloola ensi yonna. Kati Ministry of State for Foreign Affairs Regional Affairs Honorable ngeno okuva mu ministry eyo era ngono ye minister bamuyita Honorable John Mulimba bwatyo atukakasiza natugamba nti Ministry of Foreign Affairs egenda kubeera nga ekendeeza ku muwendo ogwa diplomatic missions abroad from the current 38 to about 15 according to a president directive citing concerns and questions around their effectiveness. Munnange atugende bagenda zikendeeza okuva ku 38 paka nga ku 15 awo era nga General Museveni kennyini mbw alina ebibuuzo bye yeebuuza kukitegeera nti zino zigazaaki okusaasanyizaako omusimbi ogw'eggwanga ate era nga munnange n'ekibuuzo kye yeebuuza nti zigasaaki ziri effective zigasa bannayuganda abaliyo zibagasa olw'eggwanga. Kakati Mulimba munnange bino byonna yabyogedde mu lutwala lwa parliament olwabadde olunaku olw'okusatu omwezi ogwokuna 2025 era yabadde agezako kuddamu nga respondinga ku concerns ezabadde zirezingiddwa bamemba ba parliament ku kubeera nti nno munnange obuweereza ku embassies zino buserebedde ddala mu Uganda's foreign missions nti obuweereza bwa kibogo nnyo. Kati n'atutegeeza naga nti Museveni mbu yabadde yamaze dde okubeera nga alagira nti okuviira ddala kwa 38 foreign missions mbu zikendeezebwe zikke ku 15 era nti munnange missions zino zigenda kuba zikendeezebwa era n'agamba nti kino bakikoze okubeera nga munnange basalira ebizibu oba challenges mbu eno
ekisooka mbu ssente nnyingi ze basaasaanyizaako commission zino era n'agamba nti nno Museveni ng'amaze okubeera nga alagira kiba kitegeeza nti bagenda kuba basalako analyst bagenda kuba baanalyzinga balabe mission ki eyeetaagisa okubeera nga eggibwawo oba esigalawo yeeriwa naye nga munnange nti okusinziira ku komiti bo bano bamaze dde okubeera nga batugamba nti newankubadde nga okusinziira ku Vienna Convention on diplomatic relations bagamba 1961 nga eno ekakasa oba nga egamba nti nno host country erina okubeera nga ewa obukuumi foreign diplomatic premises naye bagamba nti Ugandan nations ezisinga obungi bagamba nti foreign missions zino ze zibadde zeerabirira nga zipangisa obukuumi okuva ku private security firms kakati era bagamba nti komiti mu parliament yabadde etegeeza nti mu nsi ezimu kati nga Riyadh mu bibuga Abu Dhabi nti eno waliyo bannayuganda bangi abagendayo kubeera nga bakuba ebyeyo ba migrant workers bangi nnyo kati oba oli awo missions zino zaali badde zo at least zisigalayo bagamba nti kati mission nga mu New Delhi Kuala Lumpur wamu ne Nairobi eno bagamba nti eno eriyo kugamba okudiiringa mu human trafficking kungi nnyo cases nyingi nnyo kukusa abantu bannayuganda abato nga bakukusibwa okubeera nga babatwala eyo era nti oba oli awo missions zeeyo nazo zirina omulimu munene nnyo okubeera nti nno zikwasaganya ebintu ng'ebyo kakati munnange newankubadde nga oba oli awo ezo zeetaagisa bagamba nti waliyo ensi ezimu kugamba ezirina abantu abangi oba oli abeetaaga okubeera nga abataasibwa waliyo entalo kugamba nti eyo nayo oba oli awo nti missions zaayo ziba zikyetaagisa Shadow Minister for Foreign Affairs Honorable Muwada Nkunyingi bwatyo naye yaraisinze concern ng'agamba nti nno ekizibu ekiriwo waliwo kugamba ebbula eri aba substantive ambassadors mu key countries ambassadors abakakasibwa tebaliyo kati nga mu Democratic Republic of Congo, Iran, Kenya, Nigeria, Canada ng'ate beebuuza nti gavumenti ekola ki kubanga nti ekintu kino yali badde yakitunulamu dda nti weesanga nti myaka 12 already bamala dde okubeera nga baapointinga abantu eyo okubeera nga bakola missions eyo ne munnange tebakakasibwanga n'okutuusa kati so nga ate General Museveni already yalagira dda yabakakasa dde nti bagende naye munnange gye bali tebakakasibwanga kati embeera efaanaganako bwetyo munnange nga benkutegeeza nti missions zigenda kuba zikendezebwa mu mawanga ag'enjawulo naye engeri gikiri nti obudde butugenzeeko oba oli awo twali batetutula mu nsonga ya NRM kubeera nti eruuzinze wano mu Buganda ne mu Busoga nti 2026 ekyalinawo akakisa okubeera ng'ebigayininga ekyo kibuuzo munaye tugenda kuba tukiddamu ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo Mukama Katonda akuume.